Mu kanisa ya Uganda Enos Kito Kagodo alaze obwennyamivu olw'ekibbata ekikudde Jimmy ensangi zino awatali wadde n'okutaliza ettaka ly'ekkanisa. Kwekweto kyajja kugezaako kubba ttaka lya kanisa. So mbasaba nammwe muyimirire olw'okutaasa ekkanisa ya Katonda. Ono abadde ku kanisa ya St. John's Ntenjero ategeezezza nti kyennyamiriza ddala okulaba nga waliwo n'abakristaayo abeekobaana n'abanyazi b'ettaka okutwala ettaka ly'ekkanisa. Kakati nammwe mugolokoka ne mugamba banne tozimba wano, oba azimbyewo ne mubimenya, oba asimbye ebitooke ne mubikuula, kya bwa Katonda ng'okuuma ttaka lya Katonda. Mukiwulidde bannaye? Wonna abakristaayo bayimiridde ettaka ly'ekkanisa likuumiddwa. Wonna abakristaayo bwe beewombeese ennyo mu linnya lya Kitaffe bannange balitwala era ababbi balikoze eki? Kuba abantu beekaza. Ono era avumiridde emize omuli okukozesa ebiragalalagala kyagambye nti kyandiviirako abantu okugwa eddalu. Waliwo okugwa eddalu omuntu n'alwala oba musujja gumulumye mungi ne gukosa obwongo. Waliwo endwadde ezikosa obwongo. Naye kambabuulire lisaaki y'ebutabika eraga abantu abasinga okugwa eddalu biragalalagala. Kaki ekyalo kyefubiridde mu kulima njaga oba neno bagirima enjaga ebiragalalagala. Abantu bangi bali ebutabika biragalalagala. Mu ngeri emu Kagodo ayogedde ku basajja abalagajjalira obuvunaanyizibwa bwabwe kyagamba nti enfunda ezimu kyekiviirako n'obutabanguko mu maka okweyongera. Taata kyalina amakulu nga mu maka alyamu buli talina kyayongerako. Ennaku zali abasajja abakalu abeera awaka ne wasanga enkoko tabuuza yavuddewa alya buli. Taata oteekwa okuba ng'ofaayo ng'ogabirira amakaabo ng'abaana bawerayo school fees ng'omukyala ayambala. Kale nsike bakyawe nekkiriza nti waliwo taata akola ki? Akwagala. Abantu bangi bali mu maka balinga abatunde. Abantu bangi bali mu nsi balinga abalekebwawo. Tebalina abagambako, tebali abafaako. Alex Mseiri yakusakidde eggulire lino Crack TV amalindirire.